Ekiteeso ky'okusindika amagye mu Burundi kiyisiddwa akakiiko k'ebyokwerinda ak'ekibiina ekitaba amawanga ga Africa aka Peace and Security Council. Olunaku lw'eggulo ekibiina kya OAU kyategeezezza nga bwe kitagenda kukkiriza kuyiwa musaayi mu ggwanga lya Burundi. Okulwanagana kwatandika mu ggwanga lya Burundi mu April omwaka guno, Pulezidenti Nkurunziza bwe yasalawo okweyongeza ekisanja ekyokusatu. Ono yasimatuka okuwambibwa okwaliwo mu Meeyi era bw'atyo n'afuna ekisanja ekyokusatu mu ngeri emu ku bannansi gye bakyemulugunyaako nakati. Guno gwe mulundi ogwokusatu ekibiina ekitaba amawanga ga Africa okwesa obuyinza bwakyo okutwala amagye mu ggwanga ly'omukago awatali okusooka kulyebuuzaako. Abantu abali mu 400 be bakattibwa so nga 3500 be bakwatibwa so nga n'abali mu 2000 be bakadduka mu ggwanga lino okuva mu April omwaka guno. Ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde abantu 47 battibwa mu kibuga ekikulu Bujumbura mu kulwanagana okwaliwo.